kitundu kyaffe ekyokubiri ku nzikiriza y'abarasta katutandike ne Rasta Nyanzi Joash ng'ono y'Ssaabawandiisi w'enzikiriza eno mu Uganda era agamba erinnya ettuufu abarasta balina kuyitibwa Rastafari okulisalako kirina kubeera Ras era atunnyonnyodde amakulu agali mu kigambo kino. Ekigambo ekyo kimba Rastafari era mpulira bulungi g'oli abampise Rasta. Kati Rasta oba osazeeko. Rasta kitegeeza Rasta butonde. Rasta kitegeeza butonde. Ate Rasta kitegeeza way of livity. Agattako nti baagala kuzimba essinzizo eriyitibwa Tabanako era nga balina ebiruubirirwa ntoko wabula eddimu eddene lye balina kwe kukyusa endowooza z'abantu nti abarasta si bazzi ba misango. Ebiruubirirwa bye twagala otutuukako nga kyogambye ekyo eky'okuzimba essinzizo lyaffe Tabanako, then n'okwekulaakulanya ng'abarasta, then n'okukakasa community eyo buli omu gy'awangalira muganda waffe omuddugavu nti okubeera Rasta tekiteeza kuba muzi wa musango. Nyanzi Joash ng'ono ava mu kiwaayi ky'abarasta ekiyitibwa ekya Bobo Shanti era bano be basiba ekitambaala ku mutwe agamba oburasta buno nzikiriza etasosola egatta buli mawanga era bano be bakkiririza mu Emperor Haile Selassie. Kintu kinene nnyo nga mukyo obunene buli kimu kyolaba kigwa mu Rasta buli kiya ku nsi kubanga ffe abakkiririza mu Rasta oburasta bulimu abaddugavu, mulimu abazungu, mulimu buli mawanga gonna gabamu abarasta. Kkiriza mu Haile Selassie, Emperor, King of Kings, Lord of Lords, Conquering Lion of Tribe of Judah. Oburasta bwakyaka nnyo mu mulembe gwa Emperor Haile Selassie ayogerwako era ono bamutwala nti mutume wa Katonda sinakindi nga yeyalabikira mu Katonda yennyini ate abalala balowooza nti ono ye Yesu eyazuukira olw'ekitiibwa kye bamuwa era Nyanzi atunnyonnyodde ebitiibwa bya Emperor Haile Selassie byonna. Mu 1903 ng'amaze okutikkibwa ku ntebe ya Namulondo obwakabaka bwe Emperor Selassie n'aweebwa ekitiibwa ekyo kya Rastafari. Nekimwongerwako kubanga yali ayitibwa Makoma era kyovula mbagamba ja Rastafari Haile Selassie. Abarasta engeri gye bayira musambu nayo yanjawulo era eyawukana nnyo ku gye tumanyi era waliwo amakulu amakusika agali mu bigambo bye bakozesa agabanyweza era gongera okubasembeza ku Katonda waabwe. Oli ayinza okukuseŋŋaana n'akugamba ja Rastafari Haile Selassie ja Rastafari Ole Manuel King Selassie ja Rastafari. Nomulala nagamba greetings the name of His Imperial Majesty Emperor Selassie ja Rastafari. America gives a hearty welcome to the Lion of Judah, Ethiopia's Haile Selassie. Eyo mu mwaka gw'olw'ekumi ekiwayi ky'abarasta ekyaba Bobo Shanti lwe kyatandika oluvannyuma lwa Emperor Haile Selassie okusisinkana King Emmanuel Charles eyali ava e Ghana yasookera ddala okusiba ekitambaala era kwe bajja enkola eno ate abalala naddala ku lukalu olwa Africa enkola ey'okusiba ekitambaala baagijja ku Kabaka Mwanga. Katikkiro agamaze okubaawo ya meetinga King Charles Edward yamu meetinga namugamba bano bagwa mu kitundu mu kiki namugamba ffe Bafirika abagwa mu kino kyovula yali asiba tabani ate nga kabaka kwekiva abamu bakijja ku Kabaka Mwanga ne Kabaka Mwanga yali akikola yali agisiba n'abasinga tebakimanya. Oburasta kuyitibwa kwagala saako n'okwekkiririzaamu era bano balina ennaku ez'enjawulo ze bakkiririzaamu omuli amatikkira ga Emperor Haile Selassie, amazaalibwa g'omuyimbi Bob Marley, amazaalibwa ga Kabaka Mwanga saako n'ennaku endala nnyingi. Tulina amatikkira ga His Imperial Majesty Haile Selassie agabawo nga 2 Novemba kuza n'olunaku lwa Marcus Garvey elwawo August nga 2 naye tumukuza Marcus Garvey netukuza kati ne Bob Marley naye tukuza amazaalibwa ge Bob Marley tukiza Lucky Dube abantu abazze nga babeerawo mu Rasta Kabaka Mwanga
naye tumukirizaamu. Wabula mu nnaku ze bakuza mwe muli n'olwa Ssekukkulu oba giyite Christmas, kyokka newankubadde balukuza naye bo Ssekukkulu yaabwe ebaayo ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwa January nga bo tebagiyita Christmas, wabula balina erinnya lye bagiyita ery'enjawulo ssaako n'ensonga ezikwatagana ku lunaku luno. Walimbuuziza lwaki ebeerawo nga 7 January. Okubeerawo nga 7 January tubala ennaku zino ezisooka nga ziba ziweddeko, kubanga ennaku 7 ez'amazaalibwa kasa zaatuuka mu Bayibuli erina engeri gyekyogeramu. Obazeeyo ng'osoma Old Testament, kati ffe gye tubala ne tubala nga ennaku 7 eziba ziweddeko, kyova olaba tuba tukuza Christmas. Tugiyita ex-Christmas. Tetusobola kufundikira nzikiriza eno nga tutwogedde ku nviiri abarasita ze basiba eziyitibwa dreads mu lufuutifuuti, nga zino kabonero akajjukiza abaddugavu ku mbeera gye baalimu era engeri gye zirandibwamu, kabonero akalaga emirandira abaddugavu gye balina okuddako. Tetujja